kyanziza nnyo abalaba omukutu gwaffe abeefiriza data ne mujja ne mulaba ebyafaayo muba temwefiriza muba muyiga kubanga okuyiga tekukoma musigale nga mulayikinga mwagala nnyo omukutu guno gwa Press Times kubanga okuwa ebyafaayo bya Buganda n'ensi okutwaliza awamu tukuwe ebyafaayo bino abasinga tebalina biseera bisoma butabo bwa Luganda ate n'obutabo bwa Luganda obusinga bubuwandikako kitono kubanga tebabitegeera bulungi abamu ababitegeera tebabiwandika mu kifuula nnenge naye ojja ku mukutu guno gwa Press Times ofuna ekintu ekituufu ekigenda okulungamya gwe n'abazzukulu bo n'abaana b'ozadde guno omukutu gujja kuwa buli kimu kubanga twakubulya Buganda kuva gye yava ng'ekyali ensi muwawa paka we tuli kati mbabuulira tubadde ku topic gye twakomyeko tetulasobodde gimaliriza eno topic lwaki olubiri lw'emmengo baluyita mmengo naye okusooka lwali baluyita ki baali bayitawo kagere kamu ako nga kayita omutaka oba kuli ekika ky'envubu we yali atudde bwe bwali obutaka bwe nga tannaba kusengukawo kumutwalawa kyaggwe kubanga nkubuulidde nti we basenguka wano mu 1200 ku mulembe gwa Bemba Musota ne bagenda Essese era wogenda Essese balinayo ensibuko yaabwe n'ebigwa byabwe gyebiri Essese naye bavaayo Essese ku mulembe gwa Kintu ne bajja wano ne batula ku kagere kamu ku mutalo ogwo gwe bayita kagere kamu kati saawe no gwe muyita Mmengo owali olubiri abeevubu be basookawo ne bamalawo emyaka egyasoba mu 6 kati Mwanga n'alwegomba naye Mwanga yalwegombawa mu kiseera ki yavaawa Mwanga okwegomba awo kagere kamu nsonga ki lwaki yalwegomba tura okalire subscribinga Press Times ku YouTube ne ku Facebook liking omukutu gwaffe ofune ebyafaayo kati mbadde akatundu akasembyeyo tukomye nga tumbabuulira nti Ssekabaka Ssuuna waazaala Muteesa Muteesa n'atandika okukulembera kubanga Muteesa baamuzaala mu 1838 kati n'atandika okukulembera n'atandika okukulembera mu 1856 najja n'ayaniriza abazungu John Speak mu 1862 HM Stanley n'amwaniriza mu 1875 n'awandiikira Abangereza ebbaluwa bajje tuyiga okusoma era Muteesa wa Lugembe Mukaabya mu 1877 abapoto ne bajja oba the Anglican niwaitawo emyaka 2 mu 1879 the White Fathers ne bajja abakatuliki mu 1882 yali olubiri lw'ebiseera ebyo lwali Lubaga olwajjajjaawe n'abagambye Ssekabaka Ndawula yayina olubiri awe Lubaga kati wali cathedral Lubaga cathedral oba wali cathedral ne wali eddwaliro ly'e Lubaga yayinawo olubiri we yasenguka nadde mu lubiri lwa kitaawe Nabulagala e Kasubi kati we yasenguka omutabani we Mwanga n'amuleka ku kasozi Lubaga akasozi ako Lubaga Mwanga ensonga eyasengula Kabaka wa Lugembe Mukaabya yali ya buwangwa bajjajjabe banyiiga ne bagamba oyaniriza eddiini wayaniriza eddiini y'Abasiraamu oyaniriza eddiini y'Abapoto yaniriza eddiini y'Abakatuliki kati yaffe obufoto kyatusinza era zezo ensonga ezaleetera Kabaka wa Lugembe Muteesa Mukaabya wasooka ogenda Nabulagala naye esonyiwa olubiri lw'e Lubaga era we yalwesonyiwa naye Mwanga naye yalusiima n'agamba nange nyina okukola olubiri olwange kubanga Muteesa ekyamwanguyira kati mbabuulira ekinusu lwaki bayangula Muteesa yavaawo Muteesa yasinzanga ku lukasozi kano Lubaga n'agenda ku Empala kati yomuyita Kampala lwaki batumawo Kampala yagendanga mu kabira k'Empala obusolo bwe bayita Empala bubanga bugabi oba bubanga buweewo bayigiranga wali ku wodi Kampala era nga bayitawo akabira k'Empala kubanga obusolo bwe bali bayita Empala bwe yayiganga wava e Lubaga ng'aserengeta n'ayambuka ku lusozi wali olwa odi Kampala kubanga bayitawo kyali kibira ky'Empala nga mwe muli obusolo bwe bayita Empala ng'agenda n'ayigga kati naye Kabaka Muteesa we yayigiranga kati ne mutabani we yagamba nti luno lubiri wa kitange kati naye Kabaka Muteesa we yamala okukisa omukono mu 1884
nga Oktoba yali Oktoba we yakisa omukono Mwanga ne bamuteekako Naggalabi naye we bamuteekako Naggalabi yave Naggalabi naddawo wane e Rubaga we yajje Rubaga n'agamba nyina okusengukawo nenvaawo kati mu 1885 ne yegomba akasozi kagerekamu oba katuyita Mmengo akasozi kagerekamu nagambye nti Kaita we yalasinzira abenvubu we baali babeera kati we yagendanga okukima eddagala ne yegomba akasozi ako oba omutala kagerekamu iramba nnyonyondo omutala kagerekamu yerutwala kati kale nti olusozi Mmengo akasozi Mmengo wali olubiri ne Namirembe gonna gwali mutala kyali kibira nga kiriko omutala gwe bayita kagerekamu kati Mwanga ne yegombawo mu 1885 we yegombawo ebiseera ebyo waliwo olutalo lw'amadiini awo nga tabitegera kubanga Mwanga teyabitegera bino bya kitaawe abasiraamu abakatuli yali tabitegera nnyo era ebiseera ebyo Mwanga mu 1885 watuukaawo kati we yegombera n'okusima akayanja ka Kabaka mu 1885 we bakasimira ebiseera ebyo kubanga alabye nti no ng'alabye n'agamba kana akasozi kajja kuba conducive we n'ateeka wano olubiri lwange era we yaggulawo olubiri olwo n'agobawo abenvuma Kaita akuliyo kika ky'envuma oba omutaka Kaita n'amugamba nti jjajjange yayinanga wano ennyumba era kati ngenda nange okuteekawo ennyumba naye kamala okusima akayanja kano akamala okusima akayanja omugga guno guntwalenga emunyonyo isimbulenga empaka z'amaato kubanga empaka z'amaato zaava dda kati munnaye mu Kabaka Mwanga n'abeerako n'atandika okusulawo nga takyasula Rubaga asulawa Mmengo n'asulira ddala Mmengo mu 1885 kati munnaye Kaita bajjajja ne banyiiga wenjogera bajjajja mbajogera gundi eddiini yaffe y'Abaganda ab'ennono omusange oba omusangwa bwe muyita omusambwa naye kiina kuba omusange kati munnaye ne gunyiiga ne gwokya ennyumba yani ya Kabaka Mwanga laddu yagikuba kati laddu wegikuba Kabaka Mwanga n'addukira owa Katikkiro we Mukasa Katikkiro we Mukasa mu 1885 era abeera wali we bayita Mbakateyamba omanyiwe Nalukolongo Mbakateyamba we yali abeera era nawe wali n'asooka n'asulako Mbakateyamba we Nalukolongo era we yasula owa Katikkiro Mbakateyamba n'agamba Katikkiro we n'amugamba lwaki togenda mu lubiri Munyonyo kubanga nawe waliwo olubiri lwaki omanyi Muteesa bakabaka balinanga embiri nnyingi Muteesa alina olubiri wa Munyonyo kati Mwanga n'agendayo Munyonyo naye we yadda mu lubiri Munyonyo era nalwo emmandwa ne zinyiiga ne zirwokya kati we zirwokya n'agamba kati nadduka n'ava Munyonyo n'addawa Mulungo kuva Mulungo bagamba Mulungo wali kati abavuka we mukyakalira mugenda kulyange mugenda kulya mpuuta mugenda kulya byennyanja Mulungo wava ddanga wa Kabakani Mwanga nga wajiwayo era we basimulyanga bakabaka empaka z'amaato bayagalangawo nnyo era nga bagenda okulyawo ebyennyanja kwegamba ebifo bino biiche ekiteekawo ekifo ky'Emulungo tekivudde kati kyava dda myaka 5 mabega nga basimbulirawo empaka z'amaato bakabaka ab'enjawulo kati n'abeera Mulungo kati abeere awo n'agamba naye akasozi kaali kalungi we nasinziriranga ogenda okuyigga obusolo bw'empala kati n'abuuza badvisor be abawi b'amagezi nti naye lwaki laddu yangoba ku lusozi kagerekamu ne bamugamba nti nno emmengo emmengo za Kaita ze zagoba ku lusozi olwo kubanga walutwala nampaka twasooka kukola kusaba kuyita mu mateeka kusaba n'agamba Kabaka ataasaba nga alina kyayagala ya Buganda yiye bamugamba bali ba buyinza balina okukola olina obbasaamu ekitiibwa kubanga nabyo bakusa ku Namulondo kati emmengo olubengo kyeki manya emmengo gali mayinja ejjinja olubengo luba lwazi luba lunene nnyo kati olubengo olwo lwalina n'oluzi lwa Nnaalongo awo emmengo waliwo oluzi lwa Nnaalongo naye ng'okkiridde eri
ngo wali n'abagereka kati somo bali jawo n'abagereka primary school waliwo oluzirwa Nalongo olubengo nga luje tutandikire yo ku paka eno Mengo kati olubengo olwo lwayinanga we basizanga ki eddagala n'obulo kayita we basizanga ko ki eddagala eryajjanjabanga bakabaka abenjawulo kati mwolo olubengo mwe mwava ki Emmengo kivula bagamba nti Emmengo za kayita zizagguba kubanga walingawo amaanyi ag'enjawulo amanya agenja gebayitanga ki olubengo kubanga olubengo mbagabe luba lwazinga lunene kwebasiza ki kwebasizanga eddagala kati olubengo mwavaamu Emmengo kati bagamba nti kayita we gundi we yali avaawo Emmengo yazirekawo kubanga we yali avaawo nga gundi mwanga alututte kubanga mwanga yamujjawo yamusindika Kyaggwe era abenvuma kati basibuka Kyaggwe manya abenvubu obutaka bwa buli Kyaggwe balina obutaka essese gye ba essese balina obutaka ebusaabala kubanga we yavaawo mwanga we ettaka yali ettaka abenvuma yabawaki yabawa Kyaggwe n'abawa ebusaabala kati ne bamugamba nti ekyo ovudde olaba bakulumbye neeno emunyonyo ate ovudde emunyonyo ozze Mulungu kitegeeza Emmengo za kayita zezigobyewa ekagerekamu oba Emmengo mwe mwava ekigambo Mengo nga kiva mu Mengo za kayita omutaka akuli ekika kyaki kyenvubu kati munnaye n'agenda n'akola emikolo mwanga kwe kudda n'atulawa mu lubiri natandikawo olubiri olwo odufula officially nti lubiri lwe naye nga kayita yasoka muwaki embuga n'amugamba genda Kyaggwe era abenvubu basibuka Kyaggwe balina obutaka obulala buli awo busaabala ekyaddondo balina obutaka essese balina obutaka bungi kyovula amasiga ganjawulo usanga amasiga agamu agenvubu gali sese balina yekkome nayo gye bali ngawe nkugambye busaabala bali ne Kyaggwe naye ebigwe bisinga biri Kyaggwe kati munaye Kabaka Mwanga kwe kutandika olwali omutala kagerekamu ne lufuuka olubiri lw'Emmengo mu 1885 era Mwanga agenda okulayira agenda okutta abajulizi nga wayiseewo mwaka mu 1886 yasinziraawo Mengo okugamba bagende batte abajulizi abamuyisizaamu amaaso musigale nga mulayikinga omukutu guno musubscribe Press Times tuchabawa history w'Emmengo kubanga tugenda kuwa history w'Emmengo paka Kabaka ono aliko Mwenda Mutebi mu 22 paka 22 mugumu neyanziza neyanzege